Mugendeze mujjako eddiini yammwe. Mutunye basoma ku baani? Asoma ku baani? Yasoma wa? Naddala abalondalonda eddiini ku WhatsApp ku mikutu. Mutyani? Allah mbeere beegendereza. Ani agamba nti buli ajja ku mukutu oba buli abeera ku WhatsApp amujjako eddiini? Olwakwetera Sheikh ono mulungi nnyo ono. Kyaluwa? Te Sheikh ono. Okay. Gotegetya nti mulungi. Bigambo birungi. Bigambo birungi. Tasomye aya Qur'an wadde hadisi. Talina gwajuza mbakulembera. Gosinzire kutoga nti bigambo birungi. Era kyovula nti abantu bangi babulidde ku mikutu ogwo. Mutya Allah jalla wala mutise eddiini. Nolwekyo ba ahlusunna jamaa bagoberera abakulembera balongoofu min a'immati ddiini wa ulamaa'i almuslimiina n'abamanyi b'obusiraamu. Wayatamassakuna bima kanu bihi mutamassikuuna. Era beekwatako bye bakola ki? Be beekwatako min addiini almatiin wal haqqi almubiin. Ku ddiini enywevu n'amazima amanywevu ameerevu babyekwatako. Walidhalika kyova olaba mu bitendo by'aba ahlu sunnati wal jamaa tebakyukakyuka. Okukyukakyuka talawun, okukyukakyuka si kitendo ky'aba ahlu sunnati wal jamaa, si kitendo ky'abasalafu. Kyolwaliro omusanga avumirira olumbe n'amawuledi ali ne bukeera enkyanga ate aganywezaawo n'obuyimba nga buyimba. Oyitaba musalafu. Ayinza okulekako ekyebunakenza n'engoyi, yetaba musalafu. Kubanga luli yabivumirira n'asoma obujulizi. Kati ate bw'abiyimirizaawo naye n'asoma obujulizi. Waliwo abamu abakyukakyuka bwe bamubuuza nti Sheikh ali wasoma obujulizi, kati ate nga tosoma obujulizi. N'abuuza ani agamba biri mpozi? Nti yali ggwe. Ate kati ani agambe nti nze? Eddiini si bwetyo. Eddiini si bwetyo. Nti abantu ojulukodde abasalafu lwaki? Kubanga buli kibabeerako abeera na buki? Na bujulizi.